ye bannayo no gwe tulinda atatuuka. Tomanye essaawa z'Abannayuganda tebakwata budde Abannayuganda. Katugira tulinda naye nze binaatera n'okuntama. Gwe nno binaatera naye nze byantamyetamye dda. Omuntu yatugambye essaawa 9 zizino 14. Tannajja. Atambuddewo. Bannaye. Bannange. Timadina. Tewali bane muli munansonyiwa. Tuulireko. Tuulira wano. Wakati wa mumpadde. Mama nyabo wulira akasana. Akasana kanje bbugu muli yonna. Kati kye kikulisizaayo. Mama. Oli otya muula? Jendira mwaguzeyo ku bwakunywa wedda mutudde wano. Tubadde tumanyi ogenda kujja mangu tutudde. Kyemmanyi Madina engeri gy'oyagala ssente okubya enjawulo ku transport. Wabadde wazimpadde. Weekuba enjawulo gwe nkumanyi. Ntambuddewo. Madina yeekuba enjawulo. Wabadde oyagala nkole nti? Kati okuva wali okumpi ate oyagala era nnenyawo booda. Nga lwaki tolinnya? Nawe olina ekyejo mu bunaku bwo. Bannange nkooye. Kigmwe? Oyinza obutakoowa ng'otambuddewo. Banaye simanyi mbadde mwakyogeddeko dda. Ate twandibyogeddeko nga tonnajja. Ebiki bye twogerako muula? Kakati omanye ekiriwo. Bya Musa brother wange. Byabadde kiyafunyemu obuzibu? Teyafunye buzibu. Ekiyisizza ono kuba program twali twagikozeeko. Mukwano gwange omulaba ono yegomba muganda wange Mudra. Kati lindako mbuuze kye kyakukubiza simu ngompitirayo kasasiro. Ate yo kasasiro. Kayo kati abakasasiro kati ompito otyo okungamba nti oli yegomba bbawa. Kasasiro kyoyo. Si kasasiro. Diru no hot cake. Bina birimu ne sente ng'osuula. Kati sente kyeziri awo. Oli musajja wange. Naye tannakwanjula. Tomanyi. Ate we mba nkumanyi kitafa akumanyi. Bw'aba tamanyi agenda kumanya. Amuludderuddewokko naye nze kyembadde nteesa mukwano gwange ono ndudde naye ebbanga ddene naye mwagaliza kubeera na Musa. Okitegeera nawe okimanyi bulungi tontemerayo tompangayo wadde kasente okunsanyusa nga mulamu. Okitegeera wekwata bwekwasi oli awo obukodo bukulinga bukodo. Nze sidiringa n'abantu nga mmwe. Njagala Musa abeere woono gwe obiveemu tukuwe sente. Musa gwe mizeejo sigitegeera bulungi. Ono ndudde naye kituufu. Ndudde naye mizeejo ngimanyi ate era embeera za Musa ono yajja omusobola gwe tojja musobola. Gw'osalirawo omutima gwe. Sagala bya mitima ate nebyo tubiveeko. Tukuggyemu n'emitwalo 2 diri ogiveemu. Kuba toli tayipu ye. Tayipu ye yeetya? Y'ono gwe naleese wano. Yenze. Kati gw'olaba Musa asobola okugyamu emitwalo 2 ge mumpa. Ezo sente nnyingi naawe zikumala. Gobadde oyagala meka? Bwe mpa temumpa kamu kitundu mubireke. Wulira mbwa amwagala nnyo. Sebo yeesalidde ne sente. Kituufu. Anti baagala nze si ggwe kuba owulidde bulungi ogambye amwegwanyiza. Mkyala musomesa. Joan. Nga ndi wa mukisa okusanga wano. Nange ndi wa mukisa okulabako bannange ebbanga nga ddene. Wabula ly'ebbanga ddene. Okimanyi nva wuwo. Ova wange. Ye mbadde mbaagala naye nsanze waggale. Bambi. Osanze waggale? Mbadde njagala tikya muwonge. Kuba nawulidde mbu oyo kusomero lyabo waliyo emirimu. Kati nenjagala mulabe tubeeko bye twogera oba asobola okunfunirayo eyo kusoma. Bambi. Nsobola omufuna. Ennaku zino taliiyo. Balina semina gye bagendamu. Taliiwokko okumala akabanga kyovola nange entambuddemuko. Olinga gwe basimuludde ku muguwa. Ngira n'entambulamu bw'aba taliiwo kuba waba osobola kutambula. Kyokka gwe mbadde neetaaga omulimu kyekyamazima kati mbadde mmanyi bwe nnaamulaba jagenda kala binnyanguyire kuba bw'oba ng'olinayo gw'omanye yanguwa. Joan wasoma osobola okusomesa? Newe mba saasoma nga sifunye jja kusomesa nawulidde mbu waliyo egy'okulongoosa n'ebiralalala kale naye nga sikusomesa. Naye ate nakoma okumanya ng'okola wakanso. Naye wakanso navaayo nawumulamu. Ewakanso nga bantu balungi. Balungi tebalina buzibu naye nakoowayo omuntu okoowa. Kati ate oli mu kunoonya mulimu walala? Kubanga
navaayo nga nina ssente zange wa kanso nga ndaba nina byensobola okukolamu era nga mbibaze kati nagenda otuuka eno naye munaye nga bwomanyi ebya ssente bwe natuuka kuno ne zingootaanako bambi mbitegeera ne zigootaana ne zintabukako omwana gwe kati oyagala kuddamu kuyiiya bupya njagala kuddamu kuyiiya bupya bwe nfuna nkole bye nali ndowooza okukola lwaki tozeeyo ewa kanso madde saagala kuddayo njagala kuyiiyiza kuno kati kuba kanso namusuubiza nti ngenze kukola era nga ne bye ngenda okukola mbimugambe kati ate bwe nzirayo kijja kuba tekinyuma kanjiize wano nja kufuna ze njagala nziremu nkole ekiri kye nali njagala naye nze amagezi ge nnyinza okuwa wali badde weetuukira gwe mwennyini n'ogenda ku ssomero n'ofuna omusomesa gw'obuuliramu oba oliawo n'ofuna omulimu naye w'olinda tikyamuwonge ayinza obutakomawo kati ekyo nga kiyinza okukalubamu kuba olaba kinyuma nnyo n'ogenda ewantu nga mubutuufu olina gw'ogenda otuukirako nga omumanye ne bikwanguyira naye kati okugendayo otomere butomezi buli gw'osanze kiyinza okuba ekizibu ekyamazima ye agenda kulwayokko okusinziira bwe nawulira ayogera ayinza okulwayo kiyinza okutwalamu ebbanga tomusuubira kudda mangu si wakudda kati engeri gye yaŋŋamba bagenda kulwayokko oba ngenda kikola ntya naye kale ndagezaako ekinaasoboka bwe binaabiganye naagendayo nze amagezi genkuwa kugendayo oyogere nabo kuba ono wona omulindira ebbanga lijja kuba liyita ate ng'oluusi ssente ozeetaaga mangu nja kwambukayo mbatomere naye kiyinza obutanyamba kale mukwano kale beera bulungi naawe beera bulungi mukwano kale mundekere musa wange wewe mba mbasalirako mumpe miliyoni ekisinga okunsesa tamwagala namwagala kati wulira ne ssente zaase ala naye bawala b'ennaku zino ate munaye gw'omwagaliza mukwano gwe era nze mwagaliza mukwano gwange nga mutuddeko wano tiimu kumenyaamenya amakago agateredde nga we twatabangulagane olaba ki ekibagatta ye nga mwagaagadde ntuulewa tulira wano yononye eki lugambo leero nzize na bizinensi nze tonkuba masawo ko nina akapya kapya kyate leero bino bifuna gobera ne bizinensi gwe nze Anti Maria nzigwayo ye mwasibira bino ebiviri ebibatunuza ng'ebisodde kikuluma nti tetwazisibira wuwo amazima gali kufuula ow'eddembe ogogeranga nga kinnuma ki zikuluma nti tetwazisibira leero nzize n'akapya bizinensi ngireese kugibakuba mu maaso omanyi kati mmwe engeri gye mubeera n'ebisajjasajja gye mubba ebisajja ebyakola edda ng'ate birinako bannyini byo watusangayo nga tubibba olwo si lugambo ebyo ebisajja bye mukuulakuula temwonoona ssente nze nina ebifuna ntunda poloti nina nno n'amataka agalimu ddala amayumba nga gatereera igwe n'olusaluunirwa olwo ffe tuli baana b'abataka kuno kogwe kotunda ebyakitaawo ajatula n'ebyajjajjaawe kaakati muzeeyi ebintu yabinkwasizza mulamu sirina bye nabbye naye muzeeyi engeri gye yatuzaala nga tuli baana bawala yeeraliikiriddemuuko n'agamba bw'anaaleka ebintu bino nga tebiri mu mikono mituufu ab'ekika bajja bitubbako mubamanyi kogwe kotunde tolina mikono gikola ekikulu byaffe kati gwe ky'omanya kyentunda kiriko obukakafu kuba n'ebyapa bikola ki nze mbirina kansubire totundiremu n'ebyabaganda era bwe ntunda mba mbagabira kaakati bannange y'ensonga eyo bw'oba oyagala kuteekawo bakatooyo ekikulu kati kufuna we weebaka nze nkuguza naye twogera kuno ne kuli sibanga we natudde wakyamu watya ekintu muyinza okuba mwakizza ku leve endala mwakikulaakulanye kintu ki obwanneekolera jange nga mwabujje ku mikutu gya owaayi era ngenze kukola ebyakitange wawewuka dda olugambo lwakola ku kyalo n'oluze no n'oluzeedi n'abaana bato bakimanyi sebo munnangira ebyakitange nze kitange yankolerera twala eri kale nze ku bwongo bwange sitwatunda bintu bya kitange twesiimye abalina bakitaffe abakola entegeka ne twasanga bwatundiramu ebyabanno bawomukage yakola ogenda gireka abakazi kazo bajja nanoonya we babazika nga kabera mu kagatto kamu natusawo
mbu balina ssente. Omukazi alina olugambo oyo atamumanyi gwenkya. Kakati mune tudde ku byaffe. Akakazi katuyingiddemu ak'olugambo ako. Ne katudde ku ddiiru yaffe. Ate ano togalya? Sente naawe gakkirize. Kati ono agenda kivira mu buweerere. Kubanza asalawo. Gwe byonna bikole gwe manya nti omutima gw'omulenzi guli wange. Kale okuwa omulimu ko sandiganye naye obadde okolerawa? Anti mbadde nkolereyo mu kibuga naye munaye manyi eby'ekibuga. Byakuteekamu transport, obiso ogenda n'otakola nga bw'obitegeera anti. Omulimu gwo nja gukuwa naye obuzibu bw'abaana abawala buli obu. Wootuuka ojja ng'oweegonza osaba mulimu munnange naye olumala okugufuna n'otandika okwagala okuba nga ggwe mukama wange. Edda anti omulimu gwo ngwetaaga era wenzijidde wano omulimu mba ngwetaaga. Obeerawa? Mbeera kuno ku kitundu. EKIRIBEDDA. Kati oyinza okuba nga ekikujjeyo obutakola kati ate wannawo onoosanga ng'olumu tetukola era ng'odduka. Nedda anti nja kuguma kuba ebyawano kubajjukira mbeera kuno. Ebyawano si byakuteekamu transport ate enviiri esinga nzimanyi anti. Enviiri ezo eziriko empya z'abasire queen obwo bunotiresi obw'okusala zonna nzimanyi anti. Naye kikulu abawala muli bayaaye. Bannanga abawala muli bayaaye. Nedda anti naliko omuyaaye naye nakyuka. Munnange kansuubire nti by'oŋŋamba obyekakasa togenda kudda wano mu kifo ky'okukola ku kasitoma odde mu ŋŋambo ondaba ndi muzito ate okole byessaagala munnaayo olina okwebeereramu. Nedda anti neesiga njagala mulimu era nazze wano nga kyenjagala nkitegeera. Njagala kukola kuba eby'omutawuni obimanyi anti byakuteekamu transport busa ogenda tokoze bwe bityo. Nyemanyi n'okusala enviiri beida mmanyi osala enviiri. Ne buno obutoni ziba n'abakazi ennaku zino bateekamu nnyo obutoni bonna mbukola manyi osala akasiga byonna bimanyi anti neesiga. Omanyi n'okukola make-up? Anti make-up mumanyi. N'omukola bulungi nnyo n'avaayo. Ye anti n'abagole mbakolerako ddala era bw'obeera nabo mpita ne design ne styling zonna ez'abagole zonna nzimanyi anti. Kuba abantu baba baagala bakolako bulungi banyume ekirala empisa. Anti ze empisa nzirina. Kale nkwagadde ojja kunkolera. Kale neyanziza nnyo anti. Naye munaye njagala obeere mukkakkamu anti. Nanduutu! Kulikayo. Envuddeyo! Oli otya mukyala wange omulungi omwagalwa? Akafumito. Akaana kali kati. Kana kalungi tokawulira kasamba. Kawulira kasamba. Muli mutya? Nanduutu, kasi tomenga omukozi akaviiri. Kana akaviiri nkayitirivu. Anyumye ate Nanduutu bukyanga otandika saluuni sirabangako ku kasitoma anyumye bwati. Bannanga anyumye omukozi akaviiri oyinza okugamba muzungu era kati agenda kutambula mu kkubo eyo nga bagamba Nanduutu maama onyumye. Weebaze mukyala wange akola enviiri. Oyina engeri wennoonyumye anyumye bwati ssebo. Nanduutu nali simanyi tosobola okusiba enviiri bwe ziti yenna atemagana bwati. Ezo kyenjala Nanduutu okolenga ku bantu avewo yenna ng'anyumye buli atamule mukulu buli omu ng'akasa bukakasa ti Nanduutu amanyi okusiba enviiri. Omukozeeko baaba. Ani akugambye nti nze musibye enviiri? Aza akakaviiri si nze nkasibye. Si gwe akasibye? Aza akasibye ndowooza akasibiddeyo mu tawuni. Ameera nkirabye Nanduutu tosobola kusiba nviiri bwezityo. Tosobola ag'amagezi togalina. Osibye etano nnyabo. Bulungi ssebo osibye otyo. Bulungi nnyabo. Osibye etano nnyabo. Bulungi ssebo osibye otyo. Bulungi. Jjako engatto ku kabalaza kange. Bansonyiwe nnyabo. Bayambe mu. Mr. Kizawaali. Mwe baani abamwagala? Nze tomanyi. Nakusangawo. Nze nkola nga manager ku store za Mr. Kizza. Kati mbadde mugamba ki? Mr. Kizza mbadde muleetedde ku ssente ze. Mbadde muleetedde ssente ze? Nnyabo. Taliiwo naye zimpe njazimu. Ziri emitwalo 2.
mwamukubiddeko? Namukubiddeko ku ssimu ye naye nga teriiko. Kale njazimu. Yabadde angambye nti bwe mba mpitidde wano eno ssente ze nzimuleetere azeetaaga. Kale nja mugamba. Kale nyabo naye mpoziko n'ekirala omuŋŋambira ssente ze mbadde nnina okumuwa zonna teziweddeeyo. Ssente ezimu omusajja teyasobodde zireeta. Era bw'anaaba azireese nga sisobodde kumulaba njazireeta nzikulekere wano era nga bwe nkulekedde zino. Kale tewali buzibu ne bamugenda. Oh, Mr. Chiza. Wanyi sewo. Osibeta sewo. Yetuli sewo. Osibe mutaba sewo. Lungi sewo. Mujebale. Kale sewo. Nawe jebale ku sewo. Kunoonyeza eri oli eno. Tuliyo ku sitowa kiki? Ni mukama wange esimu yo ngikubyeko nga teriiko. Esimu yange yaweddeko omuliro. Nenoonya we ngikyajinga nga sirabawo. Naye akanzira ewaka. Sitowolese ogiggadde. Bali tebalina bisunzo booleseeyo. Wanajjawa baagala ebintu bagenda kukola batya. Ati mukama wange no badde sigenda kulayo gye mbadde njaga ku kisaawe. Badde ngenda kutuukayo butuusi ndekeyo ono mukwano gwange nze nkole ki nkomewo. Mawadi tukole bwe tuti. Kwa senza akala ogende ku mupiira. Sente mbadde nzirekedde mukyala. Omukyala? Esebo. Ani yagamba ko omukazi sente zange? Business yange neyo omukazi ya mukazi omutya sente zange. Ati mukama wange mbadde sikikolangako. Era gwe mundu wagusoose naye bwe ntuse wano nga toliiwo. Nga n'essimu yo teriiko. Kwe kusalawo sente nzirekera omukyala kuba nandikubidde ne nkwebuuzaako. Naye sisobodde kukubira kubanga tobaddeewo ate nga n'essimu teriiko. Lwaki ogumiikiriza sente nensangayo ku sitoowa? Nsaba kisonyiwo mukama wange. Mawadi okuva leero nkugobye. Nedda mukama wange. Nkugobye. Nsaba kunsonyiwa mukama wange. Mbadde simanyi nti ekyokuwa mukyala wo sente kikunyiiza kikujja mu mbeera. Nze sigaddikana mukazi business. Ey'omukazi business ye neyange. Era sente zange nyino zeekuumira n'ez'omukazi baza mukazi. Amateeka gange gamanyi. Ekituufu amateeka go ngamanyi naye sente wangambye ozeetaaga ate nga we naagenda nnyinza okulwayo ne sikuleta sente zo mu budde kwe kusalawo nzirikire mukyalawo. Nkugobye n'onooyoga ebigambo bimeka nkugobye. Sijja kukiddamu mukama wange. Makolo Kiza musonyiwe gwe gusoose. Saagala kumanya mpa ebisunzo bya mpa tolina buvunaanyizibwa. Genda nkugwe toddana ku sitowa yange. Mukama wange. Leeta. Mukama wange. Leeta. Kati nayize ngenda kukola nti. Mpa ebisunzo byawe yambuke ku mupiira gwo. Nanti tolina buvunaanyizibwa. Wandi soso ngubiikiriza gwe omusunga ogusoose sisobola kuddamu kukikola ekyo. Nedda genda. Otolina buvunaanyizibwa genda kukiddamu gwe mungu. Ale kusitowa sikusangayo. Mukama wange yagala. Genda tolina buvunaanyizibwa. Nsaba kunsonyiwa mukama wange. Nsonyiwa ekiwa tolina buvunaanyizibwa. Omwana anyumye nnyo mbadde neewuunyisa na nduutu yatandika jjo okukola enviiri bwezi. Omwana anyumye mbadde ntidde. Kapito wangi nange nsiba sebenvi nayinza lwakuba nsiba zino ez'abakyala abakulukulu bino ebyabawala tebabyagala naye ng'era mbimanyi. Naye anyumye nnyo nanduutu. Omwana anyumye era nno nanduutu nga bikyali awo mbadde nzija neŋŋamba mukyala wange omulungi omwagala simutwalire ku kakunywa ogenda okakananga ak'okunywa akafunye. Abula banne Kapito nga neeyanziza. Kapito lava ogijjewo endowoolezo endeetereka jjuyi. Ye nanduutu nga laavu yongirina. Erowooleza mala kutuma. Omanyi kati nanduutu engeri nti oli mukyala wange ate mbeera nkuloozaako buli kaseera ate n'ensonga y'olubuto luno. Omanyi ye mwana asooka kati buli kaseera buli wembeera eyo mandooza kugwe. Ngambye kankafune nkaleete mukyala wange ate bw'okuba ali bisi. Nenkafuna nenkaleeta okeeyiwemu. Naye webale gula naye katukawo omugenyi kuba so akunywa ng'omugenyi tayina. Nanduutu akantu nkaleese nga nkaleete ggwe ate okagabe. Kati nze nnywa nedda nanduutu ak'okunywa kako bw'okakwata n'okagaba obanga agabye laafu yange. Naye kati nnywa ntya ng'omugenyi tanywa. Nkagulidde ggwe waakiri omugenyi ngenda genda mugulira ebibye naye ako kako saagala okagabe. Ndeesa akantu mu mukwano omuyitirivu gw'oyagala kakwata okaweeyo. Nedda maama sigenda kikiriza akantu nkaleetedde ggwe kanywe ate okamalemu. Wamma maama ngenda genda nkuleetera akako oyagala ki? Nywa kasoda. Onanywa kasoda kangende nkuleetere kasoda. Ono nno tugenda kubeera naye wano agenda kuba nnyambako wano mu saaluuni.
amanyi okusiba enviiri amanyi okusiba enviiri buli kimu ekitegeeza ne zino ye yazeesiba bw'abanga ye yazeesiba onaamanyi maama sigala mwagadde ensiba ye nnungi nkwewunyize nanduuti omanyi okulonda abantu abakozi abategeera kye bakola ono kati ategeera ki maama kangene nkufunira akasondako nyoggwe akantu nanduutu ngenda kunywa naye mizaani kangende nayo yoyo nno munaye omwami wange yabeera musanyufu eva sanyufu si kukaana akasooka bannaye abasajja bwe batyo naye akwagala era ye bambyanjagala sigaana